Magezi bwatunuulira Kyagulanyi ne National Unity Platform alaba Al-Shabaab bwatunuulira Kyagulanyi ne National Unity Kyagulanyi amulabanga Koni Kyagulanyi amulabanga Jamiru Mukulu ye talabawo njawulo. There is no distinction between Joseph Kony Lakwena ne Lakwena yamutaddemu Alice Lakwena. Talabawo njawulo wakati wa Lakwena eyapiikinga emundu n'agamba nti ngenze kulwanyisa gavumenti. He does not see any distinction whatsoever. Era ky'ovolaba nti oli agamba nti mu toolbox omubanga ekirimu musumaali buli kizibu kirimu nnyondo buli kizibu kirabanga musumaali. Kubanga mu toolbox y'amagezi mulimu mundu buli omu amulabanga muyeekera. Kyagulanyi akakiiko k'ebyokulonda kaateekawo ennaku z'okwewandiisa n'agenda ne yeewandiisa nga candidate. Okitegeera tannakwatako n'agamba bannange abatuuze mukwate mundu mugende muggyeko gavumenti otherwise teyandibadde mu kalulu. Kaakati bw'otandika okuwandiika ekiwandiiko n'otandika omulabanga Al-Shabaab era n'okiwandiika n'otandika omulabanga Alice Lakwena n'otandika omulabanga ADF n'otandika omulabanga Lord Resistance Army. Kaakati kitegeeza nti yegwe ovudde mu biri civic bye tugambye otandise okutunuulira bannayuganda n'ogamba nti UPDF eri lizo kitegeeza nti nkambwe nnyo mukuba amasasi teyezziza amagye masi yonna mu nsi mwami Katerega atuyambye Trump yagaa nti okwekweka mbu minisitule y'ebyokwerinda no ngenda giyita minisitule y'entalo. Kaakati UPDF atujjukiza nti basi mwami Katerega kigambo yakituwadde amagye gonna masi nti kaakati batandise okutunuulira bannayuganda ng'abayeekera batandise batunuulira ng'abaagala okubakozesaako emmundu. Therefore nti wabanga bamaze obbadikiralinga nti bano baleekera then ojustifyinga byogenda obbakolako kubanga already you have defined the problem these are rebels. Therefore ba rebels babakozesaako ki lethal babakozesaako kutta nga mwami Katerega bwakyogedde. Kakati tulowooza nti actually agezaako okutabangula ggwanga ye Magezi kubanga bw'otandika okutunuulira abantu ba bulijjo ng'abayeekera abeetaaga okutta n'otugamba nti UPDF eri lethal. Naye teyagambye bonna yagambye bano Kyagulanyi basindika ate yabasindiseewa bagamba nti mugende musigaleewo nga amagye gabagambye etteeka likkirizibwa. The law allows. Chris Magezi ne banne baweereza mu PLU tebanna bakugambako nti nno bagenza ku rewriting etteeka. Etteeka likkiriza nakulira akakiiko k'ebyokulonda by the way yasooka n'agamba nti mwembalabula mugenda kukwatibwa ng'enseenene bwe yadde enkeera n'agamba mbu etteeka kirikkiriza. He walked back his words. Akulira Attorney General mu ggwanga yataputte amateeka gonna yali mu parliament n'agamba polling station weeyita weewaawali akaguwa awasigadde whether you are 100 meters whether you are 20 meters that is not a polling station. Yoyo yakulira okutaputa amateeka mu ggwanga. Kakati Chris Magezi bw'ogamba nti nno tebasigala ku polling station kitegeeza weetadde waggulu wa ssaabawolereza wa gavumenti weetadde waggulu w'akakiiko k'ebyokulonda weetadde waggulu w'akakiiko ka Simon Mugenyi Byabakama abagambye nti etteeka kino kirikkiriza. Era nze ndowooza nti omu ku abaleeta obutali butebenkevu bye biwandiika ebifaanagana nga bino okutandika okunuulira abantu nga Al-Shabaab abeetaaga okukurashinga ndowooza okumalawo emirembe ate emirembe wegiggwawo nze mbaddeko mu ggwanga awatali mirembe n'abali mu gavumenti abagamba mbuno tujja bakolako nabo tebabeera. Era ne Chris Magezi akyogera mu kiwandiiko kye nti wabaawo obutabanguko teri wiina ekyo ateekeddwa nayo kyematiza nti wabaawo obutabanguko mu Uganda tewaliwo muwanguzi. Katandikira nga tuvudde mubaka buno bwe nkomawo ngenda kudda ne Haji Ahmed Katerega musaazi ono ayina ko tufalidde nnyo ku security n'ebyafaayo by'eggwanga lya Uganda. Nze kibuzo kiri kimu era n'abalala bakyebuuza.